إنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أتراب مرونجي كديتا TV tukola musizaako nnyo tusuubira nti oli bulungi wiiki webalo giyitamu abafunye ebizibu mwenna tusaba Allah abibamalire n'abafunye ebirungi tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ate abateremu omukisa lunaku lwa kutaano 22 ennaku z'omwezi mwezi gwa 11 omwaka 2019 ate otudda ku mbala yaffe ey'obusiraamu ennaku za mwezi 25 mwezi gwa kusatu gwe bayita Rabi'ul Awwal ate omwaka 2041 mu kaseera kano kennyini olunaku lwa kutaano tuba tukuleetedde program Islamic Half Hour wano ku Lutimbe Gaggadde Delta TV tukuleetera baseka ab'enjawulo betusuubira nti bajja kugasa mu bulamu bwo ate ne mu bulamu obw'oluvannyuma singa onaaba okoledde ku ebyo bye bakusomesezza. Olunaku lwa leero insha Allah tukuleetedde Sheikh Qasim Ramadan seka wamaanyi abasinga tumulaba ku social media naye twagambye naffe nga Delta TV katumuleete ate abeereko n'ekyatuyigiriza mu ddiini yaffe y'Obusiraamu. Tukwaniriza nnyo Sheikh, bitambula bitya? Masha Allah, tafaddal. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله الذي خلق كل شيء بإرادته فقدره تقديره. عبتيوا abatulaba abatuwuliriza ekisookera ddala twebaza Allah jalla jalaaluhu olw'ebingi byatukolera ebiri uncountable ewatali ayinza bitukolera okujjako ye. Kisooka bingi tetusobola bibala, ekyo kimu. Ekyokubiri tebiina muwendo nti value yakyo kisobola. Ekibumba bubumba Allah kikwatako bukwazi, takisse wabula kikwatako bukwazi. Ekyokusatu teri ayinza bitukolera. Ebimu ku bintu abantu bye baagala bwe bulamu Allah jalla jo bw'asalawo bukujjako ensi yonna ne bwe yeegatta. Tuyina mukadde waffe eyaziikiddwa eggulo yabadde ayagalwa abantu bangi mu Uganda. Era n'abamuzisa awadde bangi n'abalabye ku Masaka Road awo. Naye bonna ne we bandyegasse ne bayambwako Amerika, Japan, China bamuddiza obulamu tebasobola. Idhan ekisookera ddala byatukolera bingi. Ekyokubiri tebiina muwendo olw'ebbeeyi yaabyo. Ekyokusatu teri ayinza bitukolera okujjako ye. Nabwe kitumwebaza okumwebaza kikulu kyova olaba yagifuula condition nga kakkulizo bwe tuba twagala atwongere ateeke ebbalaka mu byatuwadde atwongere. Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Tusooke twebaze bino bye tulina kubanga bingi tebabirina. Oluvannyuma agenda twongera. Tumusaba okusaasira n'emirembe w'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyajja n'eddiini y'amazima okumugoberera kwe kuwangula abaddu ba Allah jalla jalla mu ddakiika zino enfunze. Omuntu yenna anoonya obulamu obulungi ate nga bwe tunoonya anoonya to succeed okuba successful mu nsi muno on earth in the grave ne qiyama
olunaku lwa gathering yenna anoonya okuwangula okwo ddiini. Muntu yenna bw'anaaba n'eddiini, eddiini kyeki? Eddiini kwagala Allah. Allah jalla jalaalu ye katonda wa buli kintu kyonna, amagulu omusanvu n'ensi omusanvu, eyatutonda nga atujja mu mazzi aganyoomebwa, yatambuza obulamu bwaffe abantu bonna bonna okuva ku pulezidenti naffe ffennyini naawe atuwuliriza. Okiwulira buwuliza, okimanyi bumanya nti nno olina omutima naye togulabangako, olina ekibumba tokirabangako, tokoma butabirabako bulabi wabula toyina ku biyungo byo kyokozesa. Kati okwagala Allah mwemuli farah, mwemuli okuwangula, okwagala omutonzi waffe, okumwagala obulamu bwaffe bwonna. Mu kumwagala toyinza mwagala okujjako ng'okoze bye yalagira, okukola byalagira. Kiringa ng'olina omukyala ewaka nga gamba nti honey sweet I love you I miss you, naye ng'ate buli kyomugamba akijemera, kati yaba takwagala. Idhan okwagala Allah kwe kukola okuwangala wansi ebiragiro bye n'okuleka byeyaziiza. Ekinene Allah jalla kyayagala mu kumwagala ow'ekitiibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadithi ya Aisha radhiyallahu anha, yagamba ow'ekitiibwa omubaka wa Allah jalla jalaaluhu Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti arrahim, oluganda luno lwe tulaba okubeera ng'olina onkolagana ennungi n'abantu ba famireyo, sawaun basiraamu basi basiraamu, kasita babanga omusaayi gwe gumu, oluganda olwo muallaqatun bil arushi. Allah jalla jalaaluhu yaluyunga ku arushi ye. Teeka n'ekizampo nti eno arushi ya Allah, eno arushi ya Allah, oluganda luli okwo. Taqul, oluganda olwo lusabiddwa buli lunaku ne lugamba mani wasalani wasalahu Allah, ay Allah yakolagana obulungi n'abantu ba famire, ayamba abantu ba famire, abalambula atabawalana. Wasalahu Allah, ay Allah naawe mumalire ebizibu bye, mutaasa abalabe be, mutaasa amabanja, muwe obulamu obulungi mu nsi muno. Ate waman qata'ani, ate ye najjawo enkolagana n'abantu ba famire, atayamba abaganda be, eyeekutula ku luganda, qata'ahu Allah, naawe mubonyeebonye. Abaddu ba Allah jalla jalaaluhu ku bintu ebimu Allah jalla byasinga okwagala mu nsi muno, mbagambye nti nno okubeera successful mu nsi muno mu kabuli ne ku akhira, kwagala Allah. Toyinza kwagala Allah okujjako ng'okoze ebyalagira. Ebimu ku byalagira era ebimu byayagala be bantu okubeera nga balina enkolagana ennungi abantu ba famire. Kibula mu hadith al-Qudus ya Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu agamba annahu sami'a alayhi salatu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam annahu qala, yagamba Nabi sallallahu agamba qala Allah ta'ala, Allah yagamba hadith al-Qudus, Allah yagamba ana ar-Rahman, Allah yagamba ye Rahman, mumanyaga Allah ine erinnya bamuyita ar-Rahman mu bitendo bya ar-Rahman, n'agamba wa ana khalaqtu ar-rahima, era n'agamba yatonda oluganda. Omanyi oluganda kitonde nga bw'olaba okufa, n'agamba yatonda oluganda, naye n'agamba washtaqaqtu laha minasmi, washtaqaqtu laha minasmi, oluganda olwo bw'eri alutuuma erinnya, kubanga oluganda baluyita rahim, bw'eri alutuuma erinnya yabbula mu linnya lye arrahmanu arrahimi. N'agamba waman wasalaha, yenna ayunga abantu b'eŋŋanda ze abayunga, wasaltuhu, ne Allah jalla jina yamuyunga. Ate waman qata'aha, yenna alukutula ne Allah jalla jina yamukutula. Baddu ba Allah jalla jalaaluhu abasiraamu, bantu bangi tulina obutakkaanya ne baganda baffe. Osanga abantu ba famire nga tebawangana salaamu, abooluganda la ilaha illallah. Ab'eŋŋanda tebabuuzaganya, asanga bw'alaba ku mukolo nga kuliko muganda wallahi aguleka. Ab'eŋŋanda balugaŋŋana. Ab'eŋŋanda tulina abafamire zaffe, naddala abasajja abagagga. Oyina mwannyoko sisita wo ali mu owino, ayina bizinensi ya mitwalo 2, atunda ndagala, atunda nnyaanya, lwaki toyambyeko? Naye ng'osobola okukwata emitwalo 50 n'oteeka mu motoka ng'amafuta, ne naawe osiiba, okola hijja, osaba edduwazo Allah jalla gy'akuwa obulamu obulungi, nga bannyoko batyo bafaanana. Oyina emmotoka gwe kennyini nnyini ekutwala ewaka, eyiyo gy'ovuga. Omukyala wamugulira emmotoka ekitali kibi, ey'abaana weeri n'ey'omukozi.
ne mwannyoko asiika mamba, mwannyoko akalirira gonja, mwannyoko atunda kasooli, sister wo yo sister mwayonka ku bbeere lyerimu, mwannyoko akola mu restaurant bamwe 13 bamuvuma lwaki toyambyeko. Abasinga obungi twakoma okutegeera bannyinaffe gye bawangalira, bwe wali omugaba bwoti eri omusajja yamutwala, bwe bakuwa enkoko wakoma tomanyi bimukwatako, myaka 7 tomanyi gyawangalira, ali eyabonaabona lwaki toyambyeko. Nabaki tubage ebitiibwa baddu ba Allah jalla jalla olw'obukulu bw'Oluganda, emirimu gino gyonna gye tukola Allah jalla gyayagala nnyo, mathalan okusaala, okusiba empagi z'obusiraamu nga bwe zigenda, naye okutuuka kw'emirimu okuva ku swala mpaka emirimu gyonna egisigadde Allah jalla gye yateekawo nga okuyunga Oluganda nsonga. Omuntu oba obulina obutakkanya n'abantu ba famire yo, byokola tebikkirizibwa. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadith eva kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu, yagamba nti nno innal a'mala oba inna a'mala bani adam, emirimu gyange n'egyo tu'radu ila Allah ta'ala, janjulu eri Allah yawma al-khamis, olunaku olwokuna ashiyata oba ashiyata al-khamis, ekiro the evening of Thursday, laylata jumu'ati, ekiro ekikeesa olwokutaano, ekiro ekikeesezza olwaleero emirimu janjuddwa. Nabbi salama yagamba fala yuqbalu amalu qati'i rahim, emirimu gy'omuntu ng'alina obutakkanya n'abooluganda lwe, egyo Allah tagikkiriza, egyo tagitunula mu takkiriza, oba kusiiseeka nga nsala eswala 5 takkiriza. Fala yuqbalu amalu qati'i rahim. Abange tugende mu bantu ba famire zaffe, kyova olaba olw'obukulu bw'okuyunga Oluganda wayingirawo omukolo omukulu ogw'okumanyagana, kubanga tosobola kuyunga nganda abantu bangi tetumanyi baana babasenga abaffe, abantu bangi situmanyi bataata baffe bato baana baabwe. Kyova olaba ekyo kitusukuma mikolo gy'okumanyagana. Kyova olaba ekitibwa Umar ibn Khattab yogera ekigambo ala al-mimbari ng'ali ku mimbari n'agamba ta'allamu min ansabikum, bannaye muyige endyo zammwe, yiga taata waakuzaala omumanye, omanye jjajjaawo, omanye jjajja azaala jjajjaawo, ekitone nnyo olina okumanya bajjajjaabo 20. Ta'allamu min ansabikum, lwaki thumma silu arhamakum, kikuyamba okuyunga eŋŋanda. Era kyova olaba Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yagamba nti no ihfadhu ansabakum, bannaye mukuume endyo zammwe, tasilu bihi arhamakum, kibayamba okuyunga eŋŋanda zammwe. Yayogera ekigambo kitiisa n'agamba wa kullu rahim, buli Oluganda kitonde, atiyatun yawma al-qiyama amama sahibiha, lugenda kuleetebwa kunaku lw'enkomerero ng'ofudde, kubanga qiyama etandika ofudde. Bagenda duleeta mu maaso ga buli muntu yenna nga luzze tashhadu lahu, luzze kuwaako bujulizi, bisiratin, olw'okuyunga enkolagana ennungi gye wakola n'abantu ba famire yo, inkana wasolaha, lugambe ayi Allah ono omusajja yalina enkolagana ennungi n'abantu ba famire, yali tabawala nanga, abasabira bulungi, abaagaliza, ayamba abantu ba famire, abamalira ebizibu byabwe, akola bwati ye ne bamunakuwaza awewa. Ayi Allah mwejjana, era Allah jalla gyagenda kuwuliriza okwo akwate ng'oli mubalira akuyingiza ejjana nga tobonerezeddwa wadde okuyingirako muliro. Ate wa alayhi kuba kolima, wa alayhi biqati'atin, okyali awo Allah ogenda mu jjana liwayo ezimu zigamba ogenda kuba ogenda mu jjana lujje lugambe ayi Allah oyo yafa takolagana na ssengawe, yafa yakyawa bakojjabe, yafa takolagana ng'abantu ba famire bonna bamwesazeeko. Allah jalla jalaaluhu akwata kasuke muliro. Abantu bangi tuva ku bantu ba famire lw'abakyala. Kituufu mukyala w'omuntu wa bbeeyi nnyo, naye ate omukyala omulabi bukulu, olina basistaazi b'omusaayigo, oyo omukyala busobola okukeere be bazaalibwa nabo ogwo musaayi, ono omukyala ojja kufa afune omusajja omulala. Era bangi bantu bazadde mu bakazi ab'enjawulo abaana nibawukana ng'omukazi aliwa n'omusajja, naye ono mwannyoko musaayigo, ono mwannyoko gotayagala kumanya ne bukeera enkya omukazi n'avuma ab'eŋŋanda zongooseka. La ilaha illallah, omukazi n'avuma ab'eŋŋanda, famire neetuuka ku kigambo ku ddaala erigamba ffe waabaaba waffe mukulu waffe eyo twavaayo. Omukazi yatugo, la ilaha illallah, olowooza mbu n'ogenda kufuna emirembe mu nsi muno. Olaba bukwera enkyango omukazi omuyita hani, omuyita bebi, bw'azannyira ku ŋŋanda omuyita switi, naye bugenda keera enkya edduwa y'Oluganda ekwate,
oyo omukazi kennyini Allah gwagenda okufuula engo gwagenda okufuula omusota bukeere nkya bameka kamina nas nga bantu bakyalina maka mwabampuliza kyogamba okyalagira mukaziwo gwe ddala amaka g'olimu ogatudde oli mutebenkevu wakyaliwo enkolagana ennungi wakati wo ne mukyalawo era bukeere nkya omukazi ng'ayagala okutta bbaawe nga bamugamba atetenkanya famire emugamba omusajja wandimulesi lwaki omutta wandimulesako n'agamba omusajja oyo temumanyi leka keyawasiza omukazi namba 2 agenda kuneefuulira bamugamba nedda n'agamba olaba yava ku bantu ba famire ate olonze awamu nekyo nga yakugjawo Even abaddu ba Allah jalla essaawa eno bw'onooleka omukazi n'azanyira ku bantu ba famire ng'abavuma ate bukeere nkya yakkutula ku bantu b'oluganda lwo ate ye n'asembeza eŋŋanda ze osanga omuntu ng'ayambye abakuddomi bangi naye ng'abaana babasengaabe bakkojjaabe abaana babaganda be bali mu byalo babonaabona abaddu ba Allah jalla obulamu buno butono leero wooli enkya toliiwo leero wooli woofiisi mwoli bizinesi z'okola wallahi bangi babadde abasuubuzi abatakumanyi abange weekube mu kifuba oddeeka ffe tuli bantu beebweru wano ku nsi we tuli si waffe abange tusonyiwagane teri atalina nsobi obuntu butonotono teri kintu kyasinze kutulaŋŋanda ng'abantu kukola bintu bya shiriki abantu okusamirasamira waliwo abantu abeefuula abagezigezi awamu n'ekyo nga tebaba abagezi ebyo ebintu byonoonye famire kubanga omuntu kyova olaba mu busiraamu omuntu osobola okubeera n'omuntu omukatuliki nga tagenda mu shiriki tasamira n'otabeera na muganda wo nga ye musa naye ng'asamira ekyo kisoboka kubanga omuntu omushiriki omuntu asamira buli kaseera tayagaliza omusawo w'ekinnansi namugaa nti loleeta ndaweeyayo kola bwoti leeta kino kola bwoti kuga si mulungi kuwangaala naye era olabye abantu kye balina okukola ebyo ebintu awamu n'ekyo nga tebina kye bisobola kukola bwe bennyini tebisobola kukuyamba ne bekitibaga ebitiibwa baddu ba Allah abange mbeere ku ddiini entuufu Allah jalla gyo yatonda nze yatonda ggwe nga teri kimuyambyeko weewuunya omuntu jajja amaanyi okusaba lubaale jajja amaanyi okusaba jajja muwanga nga awamu n'ekyo nga no contribution at all at any moment gye byafu nga Allah bwe yali akutonda kinafu n'okusinga Allah jalla gye yali akutonda tubuulire jajja muwanga tubuulire lubaale contribution gye yakola nga Allah akutonda ku bulamu bwe yaleeta ki yaleeta mikono yaleeta magulu nye bukeere nkya ofukamiire jajja muwanga awamu n'ekyo nga obateeka mu kibbo n'obafulumya ebweru enkuba neetonnya neebakuba nga tebeetaasiza abange musabe Allah ebyo abantu bebagamba bino ebintu babisangawo bitya bye byatonda ensi eno emirundi emeka byatonda ensi eno bibakubanga byamaanyi bujagali yandifudde abantu badde bagamba simanya ayina iriza omutwalo gumu ayina empewo simanya ayina lubaale amayembe kakadde nemala kulima uti yazzeegi bwonna obwo neebukubakuba idhani abaddu ba Allah jalla jabange bwe tunaabeera mu maaso gaffe tuteekawo Allah waffe yatutonda azibye obudde n'abukeesa atambuza obulamu bwaffe abange mu nsi muno la shakka fi dhalika ekyo kutwegattira oluganda abange muddeyo mu famire zammwe kyova olaba ow'ekitiibwa Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma yatulaamira abasahaba bangi abalongoofu bakiraama ne batugamba la tusahibu qati'i rahim tufuulanga omuntu yenna yina akutula oluganda mukwano gwo omuntu woba obadde owangala naye mukola bizinesi n'omuliranga yeyogezayogera abantu batera okukola naganze tonyumiza famire oyo bwakyogera oyo mwawukaneko lwaki yagamba kubanga omuntu akutula oluganda fa inni wajadtuhu mal'unatu fi kitabillahi 3 mawadi kubanga yamusanga mu Qur'ani nga yakolimirwa emirundi 3 Qur'ani aya zajja 3 nga mukolimire aya esokeri mu surati Muhammad Allah yagamba fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa ama absarahum aya yokubiri mu surati Ra'd Allah yagamba walladhina yanquduna ahda Allah min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار أي يكسر موسى البقرة الله يقام الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون وكما نيو okutula oluganda kibi okubeeraawo nga tukola n'abantu ba family okumanya kinene okulya embizi zambi okunywa omwenge zambi okulya ebisiyaga zambi okwenda zambi naye ate omuntu okubeera nga alina obutakkanya n'abantu b'oluganda lwe zambi dde n'okusinga ebyo byenjogedde kubaako ne laana
okubeera nga olina obutakkaanya n'abantu abanga abooluganda mubasonyiwe omusaayi gwe musaayi seka aya ezo tusaba ozituvunulira aya ezo anti obudde buntwala kantindiggwe naye abantu abazaagala musobola okugenda mu misomo gya Thuraya nawali kukasimu dawa center nazivuunula zonna natematema wano nkoonako bukonyi nabekitibwa ebitiibwa abange mudde eri abantu bafamiri zammwe obulamu buno butono Allah jalla yagamba mu Qur'an ya ayuha nnas abange mu abantu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu yani liya'rifu ba'dukum ba'da okumanyagana wakati wammwe oluganda olw'okumpi n'olwewala oluganda olw'okumpi n'olwewala era kyovala mufasiru bagamba ne bagamba nti no la yatafakharu lwaki tumanyagana kubanga buli wooneetegeera n'omanya nti no jjajjaawo okutaano yali si musiraamu abatali basiraamu jjabba kwata bulungi ogambe obasabirayi Allah balungamye tojja kwetakabbala bw'onoomanya mbuno jjajjaawo omusanvu yali mutizeeni kubanga bantu bangi essaawa eno nga tuli baganda naye nga bw'obala bajjajjanga 8 bava Ethiopia kubanga Buganda waneeno Obuganda originally twalina ebika ebyo 5 essaawa waliwo ebika 5 mu bibiri abalala baavaawo kati ojja kumanya olimevuma bannamawanga ffenna kubanga ffenna tuli muntu omu twava mu Adamu nabekitibwa ebitiibwa abaddu ba Allah jalla jalaalu abange mugende muyunge enganda zammwe tugende tuyunge enganda zaffe Nabi sallallahu yagamba hadithi ya Anas yagamba laisa liwasilu bil mukafii ekitibwa okuyunga oluganda si mukafaa si mpankuwe nti mpankuwe nti ono muganda wange ajjanga nfumbiza nanka ngende ekyo badde oteekeddwa kikola ekitibwa okuyunga oluganda kyekiriwa alladhi idha qata'at rahimuhu wa salaha bebo baganda bonga tebakubira simu gwe gikube tebakulambula gwe balambule okola emikolo ng'ofumbiza abaana b'abawala we batajja gwe genda gye bali kwe kuyunga ekigambo nawe okiwulira okuyunga abange tuyunga kiriwo automatically tuyunga kikutuse abo bennyini baganda babakuloga ate gwe tobaloga basabire ayi Allah balungamye abo bennyini abakuteekako embeera ku mulimu oleese muganda wo mu business n'akubba oyo mugobe leeta omwana wa ssenga omwana wa ssenga waakubba oyo goba leeta omwana wa kojja naye abantu bangi muli mbibuga mweyagala abantu ba family babonaabona muzunga buzunzi nolabana abavubuka abayaya abavubuka abaniga asobola okukwata akakadde n'agulema layisimu naye nga mwannyoko muganda wo sister wo ali muwe n'asokoola ffene la ilaha illallah abanga obulamu buno butono bantu bangi bawangadde nga baamala naye bagenzi nebekitibwa ebitiibwa baddu ba Allah jalla jalla abange eddiini kintu kikulu kubanga eddiini mu nsi muno konstitulyo kaseera Medi Kaggwa ye yagenze as usual kino nga maliriza each and every person buli muntu yenna ampuliriza andaba akimanyi Medi Kaggwa yakedde on his daily routine nga bulijjo ng'alina program y'olunaku nga bulijjo nga bwe tukeera nga bwejja gwe bookeera oyo mwanyereze nga bwakedde naye nga Mungu akimanyi gwe yabadde ne pano ku Seeno ba mu Sheraton ng'alina ne meeting ng'alina programs nyingi naye nga Mungu akimanyi yagenda akhera kasiwuukira yakeera nga akola ddoyo nga kuba n'essimu sawa 5 ngenda basanga awo nenga mala kulima tetuusi abange obulamu buno butono tugenda ffe tuli bantu beebweru Medi Kaggwa tagenda kuddamu kulinnyako mu ofiisi ye yonna tagenda kuddamu kubeera mu maka ge ga Mawanda Road yatandise okwanjula emirimu gye ebintu byonna byamuleseddwa yagenze n'emirimu gye Swalaze gwe kole fujjo ng'okimanyi Kabuli gyeri nze era sikyabonaabona n'abantu abantu ne bawangala tebaagala ssaala nolaba abaniga bokkabo effujjo lyokka erikolebwa kimanye Kabuli gyeri eyo Kabuli buli kika kya muntu mwekiri each and every category of bantu each and every category of people mwebali bwa balasi balake dube mwebali bulasi bwe bukwewaza balake dube mwebali bwa baniga batupaka mwebali they are there baba upcoming artists ba radio twakabafiirwa ba AK47 mwebali ba Ivan Semwanga yatuulako n'agamba nti nno nga batudde ne banne n'agamba omwana ono Ivan Semwanga yakola ssente nange mucha kyokka yayogera ayita press conference ewuwe n'agamba Ivan Semwanga alina ssente omulenzo naye okumanya omusajja Ivan Semwanga alina ssente nange mutya yeegomba okubeerako omwavu tekyasoboka malala ne Allah yamulaga nti no ssente sijamujja kwabula yegwe yadeliitinga nebekitibwa ebitiibwa baddu ba Allah jalla jalaalu wabange tuli bantu beebweru tuli bantu bambisagazi tuli bantu bambitooke abakyala gye muli okwambalako obulungi mugondere Allah jalla kyagamba buno obulamu leero wooli enkya toliiwo ate abantu people are going to go at their work abantu bagenda kukola
nga tukutadde mu nkugambye kati saawe nolwa abantu abakaaba waliwo afudde waliwo abaseka waliwo azaalidde omwana azaalidde medika gwa allahumma ghafira warhamuh abantu ba famire bali mu nnaku weyafa abantu ba famire bakaaba bali mu nnaku waliwo abali basanyuka idhan kimanye nti nno bw'onoova mu nsi muno zino woofiisi abantu buli woofiisi olaba banene ku kizime muganzirwazza buli omu ali mu woofiisi gyalimu olwo yagirimu bugenda kukeera enkyagiveemu idhan abaddu ba allah tusaba allah jalla jalaaluhu atusaasire atwongere amaanyi agakola emirimu emirungi atuluŋŋamye abange tubeere nga tuteekateeka gye tulaga ansaasi nammwe abasaasire atuwa obulungi obuli mu famire zaffe ataasobye obuzirimu atukozese atwongere amaanyi agakola emirimu emirungi atumma amaanyi agakola emirimu emikyamu. Tumweyanza nnyo Sheikh Kasim Ramadan, omusomo gubadde mukulu nnyo gubadde kukwatagana ku kuyunga oluganda. Bannange enganda zaffe nkulu nnyo. Muganda wo mukubire ku ssimu, taata wo mukubire ku ssimu, wiiki ng'eyo ku wiikendi genda omulambuleko oba tosobodde muweerezeyo akasente ku ssimu. Naye tubeera bulungi mu maka gaffe, tusula bulungi naye ng'abazadde baffe bali bubi. Namwe abalina abazadde nga baafa mubasabireko, kubanga omuzadde ne waba afudde ng'ali mu ntaana osigala omuyisa bulungi era osigala oyunga oluganda mu mbeera y'okubeera nga omusabira, mu mbeera y'okubeera nga be yali abaalinga bakwano be obayisa bulungi. So tetujja kusukkakaawo, seka tusaba okyumira abantu nga basatu inshallah ate tuggalewo puroguramu yaffe. Allah wallahi ebyokutumira ffe tulinga abaabivaako kubanga abasatu wallahi buli muntu agamba notatumirako nenga ntumira ummati Muhammadi sallallahu alaihi wasallam naddala baganda baffe abali Bulaaya mu Amerika abasiraamu abakola eddiini omuntu n'awuliriza omusomo nga teryamulaba saballa jalla jalaalu wallahi abawe mu bulungi bwereere la shakka mange oyo la shakka fi dhalik n'abolimu bange n'abasiraamu bonna n'abantu bonna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tumweyanza nnyo Sheikh Ramadan Kasim. Tugenda mu jjuma obudde butambudde, gwali eyo ng'oli wako otudde butuuzi mu ntebe, oli ku buliri, oli mu Laba TV naye nga tugenda kusaala, tukutumirako nnyo naye nga tubasaba mwenna mugende mu jjuma. Bali Jagwe Sulaiman tusikane Friday jja mu budde bwennyini. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. إنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون